aka patrol oba koyinza okuyita mobile ine motoka eyo eriko akaduukulu akagizimbibwako bakuteekamu ne bakuvuga ne bakutwala yonna gye bangala bwe bamuteeka mwe yasiiba kwolwo ku bbalaza okumuta kudda waka. Besigye mu interview gye yaliko ne twayise namubuuza nti owaayi ku bizze bibeerawo ne bino ebaddewo leero nti batuuse n'okukukwata mu nkwata ebadde terinakukwatibwako ensangi zino oba mu nnaku zino ne bakasuka mu kaduukulu ako ak'emmotoka eyo eya poliisi ne bakusiibya omwo obadde kyojje odde ewaka enkya ku lwokubiri ogenda kubiddamu ebintu bino. Nga yeesekera n'okwesekera Besigye n'agamba nti tobuuza na kubuuza ebyo by'obuuza temuli enkya ngenda kukeera bukeezi wenkomye leero kasita bukya wentandikira. Naye kakati ffe nze ndi wano mu byamawulire ng'oli eyo oli muwuliriza abawuliriza nammwe buli omu olina ebyo byokola byogwamu. Waliwo omubazi, waliwo omulunzi, waliwo omulimi, waliwo omusomesa, waliwo munnamateeka, waliwo omusuubuzi, buli omu gyali waliwo omusawo, buli omu waali aliko kyakwasaganya, kuliko omusirikale. Ekyanneewuunyisizza nti wadde nga Besigye ku lunaku olwa Mande ekiro mu interview ye yayogera n'alaga nti n'enkya ku makya akeera bukeezi. Bwenjogera enkya ku makya ngitegeeza jjo nti yasula ku Mande ng'abuulidde poliisi nti jjo ku lwokubiri yabadde ajja keera bukeezi kuddamu kwekalakaasa. Ekyenjawulo kye yakoze even after publicly declaring his intentions for the following day. Teyabadde Kasangati, teyabadde Gayaza, teyabadde Kaleerwe, teyabadde Bwayise, teyabadde Matuga, teyabadde Wobulenzi, yabadde wakati mu kibuga Kampala. Kiba kitegeeza ki? Nga omuntu nga ebyokwerinda bali ku mulyango gwe beebulunguludde wuwe nga basibawo buli lunaku bukya ku makya ne baga nti bali abalese eringa batunudde abaketta abaziga akola ki atambudde ki apanga ki n'abanga ali wakati mu kibuga ate mu mmotoka eyo yennyini ennene Land Cruiser eyo gye yakubako obutayimba obwo okusobola okulemesa amayinja n'ebirala. Jjukire mabegako wali ebyamutuukako erinnya lya Fande terinva mu mutwe. Naku ezo namulaba ali katuuti ng'abuulira enjiri alina yitwe bwana yakuba endabirwamu n'ennyondo n'ajaasa n'akwata akapepa spray n'asooka akamumamira amaaso gonna. Besigye okugira kuti wuyo agenze Kenya gye bamujjanjabira amaaso ku olwo anake akati nagaaka kati we bibeerawo nabyo emmotoka kanjiteekeko emitayimbwa ndabirwamu zonna nzibe weewala ebyo. Emmotoka yabadde nayo wakati mu kibuga wansi eri downtown mini price gye baŋŋambye. Nebuuza byonna bino ebigenda mu maaso ng'ebigenda mu maaso Besigye yayiseewa. Manyi embeera eno eyatutte Besigye ebweru ampuliriza embeera eri mawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi. Nakulira mu Africa n'ebintu byatandikira eri mu Algeria, Egypt, tugenze Nigeria ne bigira. Uganda wano we tuli mu biwulira
naye ng'eri mu mawanga ate ag'abakyeruppe yo byali byatandikako dda ng'emiwendo girinnye. Nakubulira embeera eri Sri Lanka batandika okugikaaba nga twakayingira omwaka guno ogwa 2022 mu January ne baga ekimala tugumiikiriza emyaka mingi naye ku luno ke tuvudde mu COVID-19 n'embeera gye tuli mu kiseera kino ekimala kisusse okugira kuti nga balaja Pasika ye Sri Lanka abasajja abatabukidde babali bubi. Kakati nali mbagamba wano emabegako nakwatako ne ku ssimu zammwe era mugenda kunkubirako olwaleero ombulireko ewammwe eyo kiri kitya naye amaloboozi gano ge mwogera ababaka ba palamenti babeerako kuno kwagafa mu nsi nga bagoberera bamanye nti eno mu kitundu kyeno waliyo kino mu kitundu kyeno tewaliyo kino oyo gwe mpulidde mulonzi weewange kitegeeza embeera bwetyo baba batwala amaloboozi munda mu palamenti babeere nga bye boogera bali updated nga bamanyi ki ekigenda mu maaso ekitambula kiki baba basinga okukulembeza baba boogera ku nsonga zino ez'emiwendo okutabuka. Omukulembeze w'eggwanga wadde yayogedde ku Sande era n'alaga nti oba oliawo essaawa zino wayinza watwali solution kubanga kino ekintu kiri geno kiri worldwide tekiri wano wokka. Ate yo palamenti webeevuddeyo olw'okuba nti erina abantu abakiika bangi emitwe mingi tulina emitwe 529 egituula mu palamenti buli mutwe gikira kuba n'endowooza yaagwo nga tugendera ku njogera eri eya trades are better than one. Oba oliawo ababaka nga bagenda nga bagiteesa ku nsonga zino basobola okujja ne solutions ez'enjawulo eziyinza okuyambako n'omukulembeze w'eggwanga n'abirowoozaako n'agamba nti nga zijja mu state of the nation ng'akola state of the nation address ampuliriza financial eno nga tennaggwako asobola okujja ng'agamba osinzira ku babaka kye baayogera kino twategedde nti kino kisobola okukoleka era kino kiyinza okukola naye oba oliawo tewannabaawo nnyo effort gyoyinza okugamba nti yamaanyi eri awo evuddeyo mu side ey'ababaka oba nze atagoberera. Emirundi mingi Dr. Kizza Besigye si gwe gusoose enfunda zonna ekibiina ekya FDC njogera ku forum for democratic change ampuliriza nga kyekisinga majority ku side eyo opposition munda mu parliament. Besigye azaateekawo embeera eraga nti abaka ba FDC kale ku luno eno ensonga tukoleko bwe tuti tugendeko eno mu public tugire bwe tuti simanyi zino okutuwaaka bino biki mu mbeera ez'enjawulo ampuliriza. Ku mulundi guno tulina parliament majority of the MPs ku side ya opposition bava mu kibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite aka Bobby Wine. Ababaka ba NUP oba oliawo tebanayogera nnyo eddoboozi lyawamu kulaga nti nga ffe wa majority katukwate ne ku bannaffe abasigadde twogere eddoboozi lyawamu nga opposition ffe tulowooza kyekiyinza okulebwa ku mbeera eno nga bwefaanana tugeza okufundikira. Kizza Besigye bavuddeyo bali mu kibuga Kampala ne baga nti bannange emiwendo gisusse tukole tutya. Kitegeeza nti politics buli kibiina oba buli side eba ne strategy nga zaayo za njawulo. Besigye mu kiseera kino alina ekintu kye baatandika ne balukwago n'abalala kiringa nga kisinde kye baatuuma People's Front for Transition. Ebigendererwa byayo sinnafaayo nnyo kubigoberera bulungi na kubigenderera PFT era nga bino byonna byakola bagamba abikola nga asinziira mu kisinde ekyo. Oba oliawo si ku side y'ekibiina kya FDC oba ndowooza ensonga lwaki tetumulaba na ba Ssemujju-Nganda tetumulaba na ba Nandala Mafaabi tetumulaba na FDC abalala ba Amuriat nga bali naye ku side eno bino byagenda mu maaso n'okukola. Oba oliawo yasuze naggalama nakulweggulo ebaamukutte okuva mu kibuga Kampala munnamateeka we Elias Lukwago Lodime y'ekibuga Kampala n'agezaako okukola buli ekisoboka oba oliawo bamuwe police bond bamuzzeeyo ewe nga ebazze bakola bulijjo. Olunaku lw'eggulu kyagaanye yasuze mu kaduukulu naggalama. Samuel Wota olwegamukaku yabadde naye ku mmotoka waggulu nga yemwabirabye abaabirabye naye bali bonna naggalama. Omugoba w'emmotoka ye Kato bamuguddeko gwakuvugisa kimama kozesa bubi luguudo. Besigye gwa inciting violence ne mukaku bwatyo naye alina omusango gwa muguddwako era mpuliriza agavayo galaga nti akadde konna
bagenda kuba batwalibwa mu kkooti. Ensonga yaki? Ensonga ya bbeeyi ya bintu eyongedde okulinnya. Besigye agenda mu kibuga jjo. Kugambye omukulembeze gwanga ku Sunday yali ayogerako gye tuli. N'atubulira nti bino singa tugenda mu maaso noga tusale emiwendo tukole biki, simanyi tuggyeko emisolo ku bintu biki. Olwo ne gavumenti eggwanika lye lyetaaga ensimbi liba terigenda kuzifuna, ebizibu bibeere bibiri. Nga gwe kennyini omuntu munansi olaajana okaaba nti akasente kakubuze, ate ne gavumenti ekyagi kyayo ebeere nga teyinaayo ssente zeyinza kukozesa kuyamba kulaba nga ggwanga litambula. Abadde ku ŋŋaano ya kawunga ka muwogo. Embeera bw'etyo bw'efaanana.